Faadi TV ujimbandiza kade kano mwasize mutya mwasibye mutya muri mutya ngenda kusaba subscribing atonyingene kade comment section weli abakabontire am comment section atosigalenga offollow ampera video no ka like atosigalenga ho supportinga Faadi TV yuji Omukunja Ataseera yekola ku university wali ku Makerere baba kikambwe bitya banangi kyeyekola kyeyekola Omukunja Ataseera kyeyekola wali ku Makerere University baba kugamba muntu wange era ng'oyo Kayibanda omwana w'effumbe oyo omu ku balekikyalabe munnange era amulaze naga munnange yono omu ku balekikyalazi bange mumwetigeze mulabe kugamba abaana ku social media beebuuza naye kuno okusoma kunaasoboka ng'onaasoma ggwe bw'atabeera mbawala abaana balekikyala buli ssaawa abeera ku ssimu kwekubya bifaananyi okwetolola Makerere University Mukunja Ataseera bagabe bannange mundeke sinawezaawo na mwaka musoke mundeke nsooke ntabala University oba bifaananyi mbyekubye amalo gakole ki amalo gakendere nenga nja kuyiga nja kusoma oluzungu nja kuluyiga era mwe mukiwemukko omwaka nga mulamba mujja kulaba mujja kakasa kibayita Mukunja oluzungu yagambye ajja kuba alwogera nga Bangereza nga bula oluzungu lw'Abangereza ng'oluzungu lw'Abangereza yagambye wajja okubanga kulaki wajja okubanga alwogera agaye bane mumpe mu mwaka gumu just one year mujja kakaza kibayita Mukunja Ataseera mujja gamba nti bane yono omusajja waffe Mukunja waffe yono mujja kakasa nti banange yono Ataseera waffe yono Mukunja waffe Ataseera oluzungu nga lukambwe lwafuweeta yabagambye just mukiwemu katayi mujja kakasa kibayita Mukunja Ataseera lecturer we Kayibanda omwana w'effumbe munnange babadde ku Makerere University naku zino Mukunja aba busy kyobula abali bashiba asobole n'okudduka ewaka naakolaki n'agenda naye Mukunja agenda shiba amuvaako agenda kingi shiba amuvaako olw'ensonga nti munnange agezezaako kyonna kyasobola byabikanga ebigaanyi yaddusewo ewaka yagenze ne maama we yaddusewo ewaka bonna baagenze kati tamanyi nawwa gye baddukidde tamanyi nawwa gye banaze tamanyi nawwa gye baakutte yeebuuza baalazeewa yeebuuza baakuttewa musajja wattu Mukunja yasobeddwa eka ne mu kibira naye nga banange byebyo munnange ngenda kubasaba musubscribing ate muserenga mufollowinga Faadi UK News muzifollowing ezina ne KBTV UG Faadi UK News second YouTube channel yange mugisupporting ngenda kusaba osubscribing ate onyigene kade ayo lecturer wani wa Mukunja Ataseera nti wamwena mumanyi Kayibanda yoyo ani lecturer wa Mukunja Ataseera munnange kifaananyi baakekubisiza ali ku Makerere University naye nga Mukunja abagabe bane mumpe mu mwaka nemuguberogu mujja kakasa nti munnange bibasomesa mbikwata kubanga abaana ku social media badde bagamba naye gwe Mukunja onaakwata ebintu byebakusomesa gwe buli ssaawa bamukwekubya bifaananyi compound ate ku gate ate ku kantini ate luddawa ate simanyanga eri gye basomera omanyi Makerere waliwo obufu nga musomerawo bitabo kati ye Mukunja oluusi nga bagenda bakwekubya bifaananyi nabawala abawala babasanzewo nga basoma ebitabo jikiro ne avaana agamba nti munnange kuba lyagene Makerere abaana kati bonna bakoppako ye ndala abawala ate abawala abaagala nnyo okubeera okumpi naye nga bamukoppako wabba abajja bawa ansa mateeka anaye Mukunja Ataseera munnange oluzungu agenda luyiga era nga ne kampuni ezisinga azikubira obulango munnange ku social media platform gye azikubira obulango ate ng'obulango bwa luzungu embeera egenda ekyukira ddala Ekigereza agenda akifuna ssebo agenda akikaba mpolampola Ekyengereza era munnange bwagamba nti omwaka tumuwa omwaka mulamba mwana tunno kiba kisoboka omwaka ogwo okuggwako ng'akoze eki ng'ayiza okwogera Ekingereza musubscribing ate munyigene kade bagita Faadi TV UG comment section weri abakabontire am comment section ate osigalinga ogifollowing abali kata
abali Saudi Arabia, abali Jordan, Bahrain, basinza mu ggwanga erya Oman, mwebali nnyo okubanga mugifollowinga, likinga, subscribe ate onyige ne kade. Mbagala nnyo. Wele bulungi, Faali TV. Mwelaba.